Akaseera kano nange Kituusa Muhammad okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde kankutuuse kalipoota y'embeera y'obudde. Embeera y'obudde ekyali ya mukalwe mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo olw'ensonga nti wakyaliwo empewo enkalu ezikunta nga ziva eri mu ddungu ly'e Bwarabu erisanga obukiikakkono bwa Ssemazinga Africa nga zoolekera ensi yattu. Era bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu biseera eby'okumakya tusuubira omusana okwaka nga kubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako olw'eggulu awo tusuubirawo enkuba okutonnya okusinga mu bitundu ebiri mu masekkati ng'ekibudde eri ebugwanjuba so nga ate ebitundu ebisigadde era omusana gujja kwaka nga gukubakubamu. Ebbugumu eryowaggulu tulisuubira okuva ddala ku diguli za 27 okutuuka ku 3 mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako eri mu Kabaale 22. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu kibuga London ssaako ne Dubai tusuubira embeera y'obudde okubeera ey'ekiddedde ebbugumu kuba 29 awamu ne 15. Ebisingako awo genda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'ogulabawo ku lutimbe beera bulungi weeraba.